radio ziri 100 lwaki CBS yokka erina okukyaza omuntu Honorable Kyagulanyi amaanyi gaali na radio yonna gy'anaakyalako abawagizi be bajja kugiwuliriza just kubaga nti muteeke ku 105 katonyeze nkaaga bajja kubeerako so olutalo lwaki kuno bano mbalekere eddembe lyabwe nabo balina ebizibu byabwe bingi ebimu bye batasobola kugamba eyo radio yamala emyaka 3 nga talina license waliwo amanyi lwaki oluvannyuma yagifuna radio eyo yamalako emyaka 3 nga talina license oluvannyuma ne Bajiddiza waliwo amanyi ensonga lwaki oluvannyuma radio eyo Bajiddiza license kakati awo we wali obutuufu bw'ensonga era weewawo okwemulugunya kwaffe enkizo biri byonna bye wasoose okwogera lwaki CBS tekyaza Kyagulanyi tekyaza basiru tekyaza bakapere tekyaza batali substantial radio nnyingi mu Uganda lwaki oyayaanira CBS genda ku ndala byonna biba bifuuse gasiya kubanga ekyaggazaawo CBS okusooka si kukyaza bakapere mwali bakapere mmwe ekyaggazaawo CBS okusooka bwe batalina kukyaza bakapere mwe mwali bakapere temwali substantial mwali temugwanidde wali tewaliwo radio ndala ekyaggazaawo CBS nga mwogererako kyekigobyako Kyagulanyi. The question is mu kiseera kino kati radio yaani bwe kibanga ekyagiggazaawo kukyaza bantu bafaanana nga mmwe nga terina kubazza okusigaza amayengo. The question is CBS yakomawo nga bwe yagenda oba yakomawo na linnya nti CBS naye ng'ekomeddewo mu mutima mulala n'ebiragiro nga birala. CBS y'ebiseera biri ne CBS y'olunaku olwaleero CBS ki abantu gye beenyumirizaamu. Kitegeeza omulabe yagenda okutuddiza CBS ng'atuwadde byanswa nga tatuddiza CBS nzijuvu kubanga ekyaggazaawo CBS nze kyemmanyi kwe kuba nti ewuliziganya n'abagiwuliriza ng'abagiwuliriza bagitegeera nga nayo yategeera abagiwuliriza. CBS FM nga bwebika omufu otandikirawo kukaaba kituufu abeera afudde. Paulo bwe yafa mu mwaka gwa 2007 walingawo radio nnyingi BTFM, Sapiensia, Radio Subi, Radio Gundi. Kati yonna nga gy'oyita n'owulira nti kafeera afudde nga tobika. Oyagala kusooka kugenda kutega CBS osobole okukonfaminga ddala kituufu kafeera afudde. Era bonna abaatuninga CBS ne bawulira nga babika kagulumayanja oba bamala balunabba nga balanga nti gundi afudde. Paulo batandikirawo kukaaba kubanga CBS ye yali ebise, meaning nti CBS yali yategeerwa omuwuliriza kyokka nga ate n'omuwuliriza yategeera CBS nga bonna ababiri beetegeera. The question is CBS yakomawo omuwuliriza akyagitegeera oba yo CBS mu kukomawo yakomawo ekyategeera omuwuliriza waayo. Okwemulugunya kwaffe kufuuka kutya okwakajanja nga naawe ogambye mulimu bye mutasobola kwogera naye radio eyo naye etudde ku ccupa ntemeko. The question is who owns the radio? Kubanga ye radio omuganda waawulira nti awuliziganya n'omutanda era ye radio eyogera omuganda n'agamba nti omutanda agambye. Mu kiseera kino ani ayogerera mu kifaananyi ky'omutanda ku radio? CBS FM yakomawo CBS oba yakomawo na linnya naye ng'omutima ogugirimu mulala nnyo. Kati nno kya buvunaanyizibwa mu kiseera kino mugambe abantu nti CBS tekyali CBS kubanga waliwo oluwonko olunene olugenda okutemebwawo wakati w'omuganda n'obwakabaka bwe. Ekyaggisaako CBS eyo kwe kuba nti lwe lwali olutindo olugatta omuganda ne kabaka we.
manya nti bwe biba bye byabigisaako kkiriza oba gaana yagenda okudda ng'erina kutema mu muganda na kabaka we oba na bwakabaka bwe. Okwemulugunya kw'omuntu yenna ku leediyo gye bayita CBS FM tekunnyika Buganda, kutaasa Buganda, kuba omulaba ayagala kukozesa CBS okusaanyaawo Buganda naye mu kifaananyi nti omutanda yasaanyizaawo Buganda. Kati ono ayogera ku CBS si yabeera omulabe wa Buganda agyemulugunyako, wabula gwamuyita omusiru era atategeera gwabeera omulabe wa Buganda, kubanga omulabe wa Buganda omutuufu CBS yayagala gikozesa nga lulwonko okwawulawo olutindo lw'Omuganda n'obwakabaka bwe. Okwemulugunya kwaffe kufuuka kutya okw'ekisiru, era tufuuka tutya abakaabi akajjanja nga naawe ogambye nti leediyo baagijjako ku mpewo era mu kudda temumanyi byakkaanyizibwako. Mu byakkaanyizibwako mwalimu nti temuleeta baakapere ku CBS, mwabaali gagendako mu budde obwo mwali baakapere, era ekyagijjisaako mu budde obwo kwe kubanga yali ekyaza mmwe baakapere. Ekyakugoba ku CBS batuuke n'ogiggalawo okusooka kyekigobako Kyagulanyi. Enjawulo eriwo nti gwe wali ku CBS nga CBS ekyali mu mikono emituufu mweyina okuba. Mu kugiggala tekwayina kuddako muntu alinga gwe okuggyako ng'akyusizza enjogera. Kati kyabuvunaanyizibwa nnyo mugambe Abaganda ekituufu nti amazima gennyini CBS tekyali mu kontrol ya Bwakabaka. Yenna agikontrolinga ayagala bakutula ku Bwakabaka bwammwe, kubanga buli ekikolebwa leero ku CBS kinyiiza Omuganda alimu ensonga oba ensa. Omuganda alimu ensa tazannya zzaala. Omuganda alimu ensa tebamunyumiza mukwano gwa bikukujju. Kati simanyi oba mu byakkaanyizibwako nga luli we baagijjaako yali ekola bubi, okwogera ku ddagala etali mu ddwaliro, okwogera ku nguudo embi, okwogera ku Federo ya Buganda, nga kakati ekola bulungi olw'okuba eyogera ku bantu. Oli musiyazi, kino kisiraani, bano baakapere, nga olwepafoominga obulungi. Bw'aba yagijjako ng'emunyiiza mu kugikuddiza, olowooza alina gikuddiza ng'agikuddiza kukolerako bimukola ki? Bimusanyusa. Meaning byonna ebikolebwako mu kiseera kino bimusanyusa. Yensonga lwaki teyagijjaako luli nga bwe tannagijjako nga bwe yagijjako luli. Yensonga lwaki tannagijjako layisinsi nga bwe yagijjako luli. Meaning buli ekigenda mu maaso mu kiseera kino ku CBS kimusanyusa. Kitegeeza naawe obeera okkiriza nti ekikuvumya Kyagulanyi si lwakuba tasaanidde nekyo ekirina okukuuma leediyo. Ekikuwemuza Kyagulanyi si lwakuba tasaanidde nekyo ekirina okukuuma leediyo. Kubanga lwe mwayogera ebimunyiiza Museveni yagijjako, kitegeeza ebyogerebwako mu kiseera kino byebyo byokka ebimusanyusa. Mukulu oyogedde n'ogamba nti leediyo ziri nnyingi mu Uganda. Naye lwaki CBS? Ekyokubanga Kyagulanyi tayogerera ku CBS eyalibadde ensonga. N'ebiki ebifulumira ku CBS. Tojja kuŋŋamba nti ogwange gwakweranga nga ggojja oddugaza. Oba naawe ogenda kuddugaza ng'olw'okuba waliwo olweyo. Kyagulanyi ssentamu agende ku leediyo endala ayogerereyo, ziri nnyingi nnyo bajja mmugoberera. Naye ng'agendayo kwogera ku olongoosa bye mwayogeredde ku CBS. Musiyazi, kino, ng'agendayo kwogera kulongoosa bye mwayogeredde ku CBS bwe mwamanya nti amanyi nnyo okwera. Ne musalawo muddugazisenga kajanja. Ne musalawo mwonoonisenga kajanja. Kituufu okugenda ku leediyo endala yaligenze era bayinza omugoberera. Naye ng'agenze kwogera ku ki? Eva agende kutereezanga byogereddwa ebyo, oba agende kulwananga nammwe yaligenze okwogera ku nsonga z'eggwanga?
Temumanyi kye kitegeeza na bulabe bukirimu nga maama wo kuwa bujulizi mu kkooti nti oli mubbi. Mwe temumanyi kye kitegeeza nga maama wo kuwa bujulizi mu kkooti nti oli mubbi. Bannange rediyo nnyingi e Uganda. Ekyo tukikkiriza era Kyagulanyi kwasobola okugenda. Naye temumanyi kye kitegeeza nga maama we yayimiridde mu kkooti akuwaako obujulizi nti oli mubbi, nti ku CBS kwe kuyita nti oyo musiyazi. Ku CBS nga kwe kuyita ebigambo ebimukkakkanya biti ebimuwemula, si ebimutyoboola kye kyokka, naye ebimuwebula ebiwemula ne generations. Kati then Kyagulanyi agende ku mpewo endala ezo ennyingi ze mugamba okwewozaako bannange bampayiriza, naye nga kyafulumidde mu kamwa ka nnyina oba mu kamwa aka kitaawe. Obujulizi bwa maama wo mu kkooti bumatalinga nnyo. Era njagala tusooke tukkiriziganye nti embeera yonna eriwo si ya butatukyaza, n'embeera yonna eriwo y'ey'okuba nti buli ajjaawo tatwogererako mu ngeri ya byabufuzi weewaawo mwagala mmwe muweebwa ekitiibwa, ne atwogererako mu ngeri ewemula, mu ngeri etutyoboola. Kati onfuula ebbiza okutalaaganga ku zino rediyo 10 olwa rediyo y'emu. Okwogerera ku mpewo bannaye si ensonga. Kyagulanyi ayogeredde ku zi BBC bwe yakola oluyimba lwa Kiwaanyi mu 2007. Yayina interview ne BBC. Okwogerera ku mpewo si ensonga. Naye nga taata owange oba mu kamwa ka maama owange mwemufulumira ebigambo ebimpiini nga mu public nti ndi musi, olw'okuba waliwo rediyo endala nnyingi. Agende ku rediyo endala arefuting yes kyali baddeko genda ku rediyo zendala nga ngenze kwogerayo ku byaggwanga so si kwanikula bwanika eyampisa omusiyazi ku mpewo za taata wange. Mu nsi ebitukolwako si bye ebikulu, ekyo ngenda kukiddiŋŋana, naye ani akikozeeko? Ensonga lwaki naffe mutumenya emitima kwe kubanga ewaffe we batuyitira abasiyazi mwogera ku rediyo ennyingi, ne musooke mwebuuze ku rediyo zonna ezitukoze bye zitukola, ezituwaayiriza bye zituwaayiriza, lwaki obulumi butulumira mmwe nti taata gwampaako obujulizi mu kkooti nti ndi musiike? Kale omwana ne bw'aba tagwanidde kujja kwaniriza bagenyi ng'ogambye nti zolo, naye ate maama talina kugeeza bagenyi mwana we. Kale ayinza okuba ayiika endusu nga tagwanidde kujja kwaniriza bagenyi, naye ate maama ye muntu alina okusembayo okugeya omwana we mu bagenyi nga bw'ali zolo. Muwulira mutya? Okubanga ewammwe we gasookera ne galyoka gasaasaanira mikutu emirala anti CBS emwevumidde, ani atagenda kumuvuma? Ani atagenda kumukkakkanya? Mu rediyo ennyingi ez'omenye kyekimu n'emayirikiti kyogamba gye bakuzaala kuliko kukyala amaka mangi, naye bw'ova e Kampala ovuga ogenda wammwe. Naye nga wonna osobola osula oba kumanyi waliko ne honorable, naye nga bw'ova e Kampala ovuga ogenda mmwe teweerabira nti awo mu mbogo w'oyita ewammwe waliwo ennyonyi ekukaayanira, naye okulidde mu mbogo toyinza kugenda wa muzeeyi byasaali, kubanga okulidde mu mbogo wano w'owulira nti wammwe. Rediyo ki ezo mwe mwagala ngende ze nkuze siwuliriza? Kyali baddoko zigendako naye nga ngenze kwogerayo ki? Ku defendinga binjogeddwako ku rediyo ewaffe? That is the point, mukulu Kasibante. Ekyobutakyaziibwa si nsonga, kale tuyinza okukkiriza mutudde ku bbomu, naye n'ekyokunvuma ereme kubeera nsonga era nneme gyemulugunyaako. Bwe kibanga ebiseera biri babaggala ne babajjako ne layisinsi ne bagibaddiza nga waliwo obukwakkulizo, ng'essaawa eno Kyagulanyi avumwa, onkakasa otya nti mu bukwakkulizo obwo temwalimu nti owa opposition talina kwandaalira wano? Onkakasa otya nti mu bukwakkulizo obwo temwalimu nti opposition wano bavumirawo nvumire, kubanga ekyaggazaawo luli baali bagulumizaawo ngulumize, kati bavumirawo nvumire ate mu kifaananyi kya nnyinimu.
olaba erugenda okufuuka oluwonko olunene nnyo nga CBS yeruleeta nga abaganda bagamba oba balowooza nti rediyo ya kabaka yetukuumira mu buwambe, kwe bagambira CBS for Museveni, kwe bavumira abavuganya, kwe bayogerera ebisiike, kwe bakolera kino. Kakati omuganda agenda kuggwamu essuubi kubanga mwatandika n'okuzannya bingu sabula bigu simanya zaala Buganda nga yewali okuzannya zaala Buganda ku rediyo ya Buganda nga kumukubiririza abaganda bazannye zaala. Kati bwe kiba nga eyo rediyo ekubiriza abaganda bazannye zaala, batunde ku ttaka balye ku ssente, ono agyemulugunyako abeera mutuufu kubanga eyo si ye yaffe. Ne lwakuba ekyaweerereza mu kifaananyi kye yaffe, oba osanga tugyemulugunyeeko tunaamanya ebingi n'abaganda obutanyiigira Buganda nga bakozesa CBS kubanga omulabe yagisensera dda. Okitegedde ssebo? Kubanga omulabe yagikola ki? Yagisensera dda. Ogambye toyogera ku CBS, mwagala kwavuwaza CBS n'ebirala n'ebirala, ate ffenna tetulya ku CBS kyokka nga tetuwa luwalo wange oba nga tulina okuwa luwalo lwange. Kitegeeza gw'oyagala mpe perimiters z'ekitiibwa naye nange ate perimiters zange ziwe ku kiki? Ku kitiibwa. Gwe bw'oba ofokasinze ku kya ssente nti totta wenkolera ssente, ate naawe totta ssuubi ly'abantu era tokkaatiriza okujustifyinga nti okuttibwa kw'abantu kubeera kutuufu nnyo, kibeera kituufu nnyo. Toyinza kuba nga gwe osobola okwemulugunya ku Kyagulanyi eyagenze ku malaalo nga nze sikkirizibwa kwemulugunya ku rediyo yange kwe bampitira omusiyazi. Beera badikiteeta ani gwe mugenda mukulembera kabwe mu buwangwa zoba toyinza okunkulembera, nze nkulemberwa bukulemberwa sifugwa. Nzo ngambye ndi kyonziira nnyo kugenda ku malaalo, kyokka ate nga gwe kiri okke okumpitira omusiyazi ku mpewo zo gwemulugunya feelingi zo newe bitakukosa n'ebitakukwatako. Naye nze sikkirizibwa kwemulugunya ne bwempeebuuka mu maaso g'abaana bange olw'okuba gwe okola ssente era ky'otunuuliddeko kimu nti mwagala kkaliza mawanika olw'okuba gwe okola ssente. Emikutu gyammwe ne givumirira ekyoli okugenda engulu okugatta obumu, ne kisanyukira ekyamukibi okuva ewaabwe e Buganda agende erira akubire eddaani magiki ewaabwe. Emikutu gyammwe, emikutu gyammwe. Point si yakutukyaza era si kye kyalisinza obukulu, naye okwetooloola rediyo ennyingi ezo z'omenye nga ngenda kwanikula be wakyaza nga bampemula nga tebanjogerako, nga bampemula nga bannyambulamu n'ekitiibwa kyange eky'okubeera omusajja. Amaka mangi n'ewammwe gy'ozaalwa naye omanyiiko ewammwe. Yes, ne radios nnyingi naye twalinamu gye baatugamba nti yaffe. BBS Telefina TV nnyingi naye mwatugamba eyo yaffe. Twagisonda, twekwatakwata ng'Abaganda mu ttoffaali, tewali ataawa ttaffaali, n'abaana baffe mu masomero baali wate nga naffe ku mirimu gye tukolera tuli wadde eyaffe. Kakati bwe mba neemulugunya ku yaffe ate n'oŋŋamba nkaabya kajjanja eyaffe, omwana tibwe yaabwe eyaffe, sanyuka TV enzite gundi enzite kuba teninaako kakwate naye eyange gye mwaŋŋamba nti eyaffe. So ekyokukyalako si y'ensonga, naye ekyokuba nga gyonsindika okukyala nga ngenda ku defending ebyanjogereddwako eyo ne bannyambula ku mpewo zaawo. Kati kyosembyeyo okwogera nti rediyo eyo yamalako emyaka 3 nga terina layisinsi, awo wali point mu kugiddiza layisinsi.
yakomawo ye CBS era bano bwe babeera bakapere ba Kyagulanyi nammwe mu kugiggalawo mwali bakapere oba kapere kitegeeza ayogera ku Museveni oba akolokota gavumenti nga kyekitegeeza obwakapere bwe kiba okugiggulawo nga kisaawa eno mu kugiggulawo evuma Kyagulanyi nga tennaggalwawo kitegeeza kikolera Museveni kati toddamu kuwakanya yeemulugunya ku rediyo Joyte ey'obujjajja oba ku rediyo gye bayita Chabassa waliwo ensonga lwaki omuntu alina okwemulugunya kuba ye omulabe ayagala kukozesa CBS kutula Buganda ku nnyinimu. Ekiyamba kiri kimu kwe kunoganya oba kwe kusonga ani eyajjira mu feesi ya CBS naye nga si ye CBS oli omuki omutuufu then n'okwomulugunya kw'omuntu kuleke kubeere validi kubanga naawe okiraze nti yadde ina obukwakkulizo bwe bakoze eki bwe bagitaddeko kati tuleke tulage abantu ti ono si nnyinimu oba bikolebwa kuno si siginica ya nnyinimu waliwo omulabe ayagala okutula Obuganda ku nnyinimu ng'akozesa ki radio Chabassa famu ebyo tebalina substantial sima tebali substantial simanyanga bakapere kyogamba Jambere wankizo nnyo kubanga akyazibwa ku radio ya Kabaka wa okusinga Kyagulanyi oba Ssenyonyi owai Majambere wenkizo okubanga akyalo okwo abawe mulabe mu kyazo okwo abeyambula be mu kyazo bebe enkizo kyogamba sabula bingu byankizo okusinga obukulembeze bwafate n'ekirala mwe mutunuulidde Kyagulanyi ngomu temutunuulidde kyawaniridde Kyagulanyi tayogera ku lulwe Kyagulanyi ye talina kyanoonya akinoonyeza ffe ayogera ku lwaffe kaŋŋabe kale Abaganda kubanga njogera ku CBS kaŋŋambe kale Abaganda mwe mulowooza mukuba oli temuli mu kuba ffe fe obulamu bwaffe tebusaanidde bamajambere be bagwanidde bakisa kya Mukama abeeyambula bagashumba be bagwanidde abava ne bagamba mujja kufa mugenda kufa eyafaanaga Nadduli yabadde agwanidde okufa era yamwewerera byonna bye yakola yagwanidde okukyazibwa ayogera ku mpeke tagwanidde ayogera ku ddagala eritali mu ddwaliro ye tagwanidde kyokka basajja mmwe anyway tusobola okyanderstanding ekitwala Majambere ku CBS ne kigobako Kyagulanyi kyekyo kyagigezaawo obuzibu mu kudda yadda n'abaani era yadda n'amateeka ki lwaki ogiwagika ennyo ku nnyinimu n'okola ebikolobero mu linnya lya nnyinimu n'omalamu abantu essuubi mu linnya lya nnyinimu awo waayogeredde nti oli musiyazi asiibula agamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale kale Muganda naabe awo kati nga temunnalaga Baganda kituufu muli mu kukozesa rediyo kutula lutindo olwali lugatta Abaganda ku Bwakabaka bwabwe era temukuba kwemulugunya kwaffe okwemulugunya kwaffe kujustifyingibwa ekigambo ky'osembyeyo okwogera rediyo bagijjako temumanyi be bakkanyako okugiddiza layisinsi bye bino kati ono ate afuuka ate atategeera bw'aba byemulugunyako era okwemulugunya kwe kutwalibwa kutya for granted nti yeemulugunya lwa butategeera nga naawe olaze rediyo yaggyibwako nezzibwako naye temumanyi biki ebyakkanyizibwako ng'ezzibwako mu byakkanyizibwako ng'ezzibwako kitegeeza mulimu okuvuma Kyagulanyi kubanga tekigisangako olw'okumuvuma kitegeeza mu ebiri mu byakkanyizibwako oba okuvuma opposition yenna alibazzeeko kubanga tebakyajagala kutambuzaawo wadde ekigambo ky'enkyukakyuka yadde okusaasira abalumiddwa okuggyako okubakiiya. Obuzibu bwe tuyina waliwo abantu abanoonya ebintu ebitono mu kintu ekinene agambye atayeeko waliwo abantu abanoonya ebintu ebitono mu kintu ekinene
beba Kasibante Moses ayagala bwa mmeeya anoonya kitono nnyo ne mu kintu ekinene okutemawo oluwonko wakati w'Abaganda n'Obwakabaka bwabwe kubanga ekyo ekimuyisaawo. Kakati Abaganda mwegendereze nnyo abanoonya ebintu ebitono naye nga balinnye mu bulago bw'ekintu ekinene.